omuvubuka yajja ku office nga bamutema ebijambiya nandaga nangamba nti pastor ekinzijeeyo kukwata David kumusiba alinaitwe ngate Kiweweesi yamuli ebisiyaga nange Kiweweesi yandi ebisiyaga era olaba zino enkovu bwe nagezaako okwogera nga ndikumerako senta e Rubaga ne bantematema ebijambiya. These are killers. Era ye muvubuka eyansaba mufunire access y'emmundu tayagala kufuna mundu agenda buli musiyazi atandikira ku Kiweweesi adde Kayanja adde kwani kuba bonna bamanyi nti basiyaga n'ekitaka ne mugamba nti atugende nsitula omuvubuka oyo omanyi namutwala mu internal affairs. Ani antwalayo Honorable Muruli Mukasa gwe genda omunoonya wayawulira nga ndi ku kisiyaga kya Kiweweesi nkikubye najja nambuuza ebintu bituufu konze bituufu nangamba jyamu tugende wami Honorable Muruli Mukasa nga tebannamuwa bwa minister wa public service jukira mwabadde ndoza kati bamujjako bamuwumuza yantwala ewa Matiya Kasaija era mu meeting twalimu nze omuvubuka oyo n'akawala gundi Kiwedde ke yakabasanya ku mudumu gw'emmundu akawala ako kajjukira ke yakabasanya akatadde k'emmundu ate eno bwakakwata kana kali 17 kanoonya fees agenda kasabira Kiwedde akakabasanya ku mudumu gw'emmundu kati Honorable Matiya Kasaija yali Minister of State for Internal Affairs then ne Honorable Muruli Mukasa tutudde omwana annyonnyola ekisiyaga kya Kiweweesi ne Kayanja n'abasumba abalala era twali twogera lumu ne Kayiwa naga nti Pastor Malenti ekisiyaga kyandibadde kyangu okulwanyisa singa kyayita through other places and other people naye olw'okuba kyayita mu bannaddiini neyo information nayo njina ne recording weeri sogera byanjwanjwa tewali musumba wano mukulu amaze emyaka 3 ng'aweereza myaka 2 ng'aweereza atamanyi basumba balya bisiyaga kakati nkole entegeka ez'okuyigiriza abaana ku bisiyaga obubi bwabyo kubanga najja ngazaringa information nenkola research nenkola ki later on tutandika conferences zaffe emengo tuba tetunazitandika kati gwali mwaka gwa 12 mu 12 around 2001 Bishop Ssenyonjo avaayo atandika okuwagira ebisiyaga openly bamugoba mu Church of Uganda naye tebamugamba taddamu kulinnyamu bamugamba takyali Bishop wa Church of Uganda naye nga ate agenda n'asaba era ebukoto yarecruitingirawo nnyo obwana obuvubuka abiwagira atya openly nagamba ye talina buzibu nabyo Anglican Church worldwide terina buzibu na bisiyaga terina yensonga lwaki Uganda uliriza nkugambye ate kakati nkugambye nti worldwide Anglican Church terina buzibu na bisiyaga worldwide terina buzibu ku bisiyaga ye Canterbury Canterbury si ne Uganda subscribing to Canterbury wadde bakola Gafcom kibatongoleza Isiraeli nzikiriza naye ekitegedde kakati tewali bishop atikkirwa wano nga tamaze kulinnyako Obungereza to all allegiance. Mama wa Anglican Church of Uganda ye gundi Anglican Church ye Bungereza. Uganda yavaayo naki ku nsonga ya okuvaayo neeyogera si bye bikolwa kuba ne sente zijja okuvaayo n'ogamba nti tubeekutuddeko kitegeeza ki? Look here beekutula batya nga tebakyasubscribinga kumu nkugambye bishop atikkirwa amala kulinnyako Bungereza simanyi nnaku zino bwe kiri okuva lwe baalangira era n'abawule bangi bakyagenda e Bungereza ogendayo bagendayo ate kakati ate ogendayo ki ng'okimanyi tebali bisiyaga tokyaddayo bwe weekutula oba weekutudde omukazi bw'anoba ayina abeera nti akyajja kitegeeza tanobye
kubanga ajja and you consummate obubatabudde buba butono naye nga buli mendebo kyovala tebagamba tetukyaddayo tukyusiza nakina kubanga ne sente bakyazifuna naye tetubiwagira obutabiwagira omanyi ndi wa Church of Uganda labayo kubanga tosobola kituteekako nti muwagira tetuwagira fenga ffe kati muveeyo mugambe temukyali part of England temukyaddayo nakulinnyayo ebyo byogera byonna mbimanyi nze Church of Uganda ngimanyi ngibaddemu so njagala tugende ku kinyusi gy'otandikira okulwanyisa ebintu bino abaana bambuuliranga stories ogezaako okwogera n'authorities naye nga tewali kikyuka nenzijukira nti bwe twali tukyasoma ekyambogo college school twalina Father Make ng'ali abaana ebisiyaga ng'abawere ng'abaana bajja akabina kalwadde twalina abajjanga ng'olaba Father Make gwe genda ekyambogo obuuze Father Make yali chaplain ekyambogo mu kiseera ekyo yali National Teachers College ng'ekyali independent ne gundi nayo ng'ekyali independent Uganda Technical College Kyambogo nga tennafuuka university gundi amalgamated nga university kati ffe nga tuli wali Kyambogo College School naye ng'abaana bagamba nti aweerera obubina abuttattana abaana be boogera bajjanga nga beesabisa ebintu enswera zibawunyako zibalondoola bawunya oyo nno yamulidde leero Father Make gwe genda ojja kubuuza abaana be yali ebisiyaga bayitirivu ate ng'akikola kyaki emanyi kereziya emanyi kati nenzijukira ekyali ekasasa era bisiyaga nengamba nno nina obbirwanyisa Alex mukulu yo ka interview akamu ayogera kasasa naye waliyo Father yali ayagala omuli ebisiyaga n'agaana era yanyumiza Father yali ayagala omuli ebisiyaga oyo no Father alabika ye yali amusala kati musala n'amuyigiriza musala n'afuuka yereetitiya kwe tokimanyi nti musala yereetitiya mbasiyazi akyaliyo oyinza omugjayo yabivaamu ebyo ekyo kye nakugambye nti waliwo public image ne private mwali gwali omulidde ng'avaayo bivumirira kukimwogeddwako n'abaana be twalina ne tugenda ensambya ku Mazoridi House waliyo ba Father amanya ngeerabidde ne provincial gundi bamwitaani Father Kato yaliwo n'abalala yenka waliwo ne Monsignori ne tutwala abaana aba Father Musala ba victims Father Musala yeretitiya Letisha mu bisiyaga era kyovula abakwatagana ne Kayanja musiyazi munne pastor now bwenvaawo nentandika okuwandiika ebikwata ku bisiyaga n'akabi kaabyo mu 2002 mbava mu State House nensisinkana Pastor Martin Sempa nampita ku prime time at the pool e Makerere tingine sharing a story yange bwe nali nga nkyali ne Kakande bwe mala okusharing a story yange abaana basatu ne bajja gyendi nga bakaaba ne bangamba Pastor Malenti weebale kuvaayo kwogera kulwanyisa basumba bano abatukosa tife boolaba wano tuli ba victims ba bisiyaga omu naŋŋamba Pastor Kayanja ye yamuli ebisiyaga omulala naŋŋamba Pastor Kiweweesi ne baŋŋamba nti balina munnaabwe Pastor Kitaka Grace ye yamuli ebisiyaga bwe balina Namutebi n'ekyenda ne kivaayo ne bakisalako naye mbabuuza nsobola omulaba tebamanyi gyali neŋŋamba tukoze tutya kwe kuyita Martin Sempa mu kiseera ekyo yalina program radio TV bagiyitanga Lighthouse ng'alinako program erinnya ndyerabidde erya program eyo kati ne mugamba nti Pastor jangu owulire bino
abaana bwe bamusharingira story naga Pastor Male ebyo bintu twabiwulira dda nanyumiza bwe batuula ne Pastor Wantate ne bonna ne batyo birwanyisa kuba Kayanja alina State House protection mu kiseera ekyo SFC ye yali emukuuma si SFC PGB kati ye SFC ye yali emukuuma nga buli omu ate emundu ezimwetoolodde ne mubuuza tukoze tutya abaana babano nangamba timuganda nange I don't want to that in my hands ne mugamba katukola bwotyo ina program ku TV nkyaza nze nkikubewo nangamba ha sisobola kankubulira amazima abaana bwe bawulira ebyo byonna ne bagamba tubadde tulooza nti kyaki erimu amagezi Pastor Sempali nagundi naye kati bwe kiba bwe kityo tubatadde abasumba kyanuma biri meka biri esatu Rochelle Mugibula avaayo okusharinga story ye liyayitamu ne Kayuwa byenkugambye Rochelle Mugibula ne boogenda n'osoma monitor eyafuluma ndoza yali wa March oba April mu 2003 eyakola full exposure ku Kayuwa Pastor Simeon Kayuwa n'ebikyafu bye Rochelle Mugibula bw'amala obikola New Vision ye mu defendinga then nzo okuribatinga ebyo nempandiika mu New Vision story nefuluma Desecration of My Kingdom gwe mutwe ne boogenda n'oginoonya ojja gifuna eyo yafuluma May nga 18 omwaka 2003 yali Sunday Vision May nga 18 genda oginoonya era bw'oginoonya bwoti it is May 18th 203 story Desecration of My Kingdom nindyoka nteekamu story ya John Obiryebowa bwakwatagana ne Kayuwa bwalonda bannabbi omuli Kakande omuli Baloisi n'abalala Balumala n'abalala bangi nnyo ne Secheru bambi yafa n'abalala bangi nnyo nesharinga story ku bufere bwe story eyo bwefuluma yetandika okugula abantu amaaso abantu baali balowooza nti ngenda kufa saafa nzijukira oba yali bbiri emeka nabakyazaako naye ku Star FM UBC TV we ne Pastani ono gubadde ogamba Kayuwa Pastor Sempa n'abalala awo waliwo n'abalala awo abaali babeegaseeko nzijukira program tugiyite kakati ate awo 209 yali 207 208 209 so kati 202 bwe kifeiringa 203 but exposure ya Kayuwa bwesituka nengenda numbe wano Pastor erinnya ndyerabidde yali abeera Wambogo bwe balinga ne Kayuwa mugamba aveeyo ayogere ku bye yalaba ku Kayuwa ko yesobola okujja nti ne mubuuza lwaki nanga nti oba omusumba Kiweewesiire mutabani wange ebisiyaga Terry kyokka bwe mbagamba abasumba ate baddamu kunsiriza eyo meeting yatula waserwadda ku Victory ne bagamba erinnya ndyerabidde omusumba oyo bambi yafa I think about a year or two back yamugamba togeza n'oyogera nasanga mukyala we ng'ateekamu endeku ya Walagi wali ku Kotodio nangamba weebale kuvaayo kwogera at least okutusirisa baatusondedde ssente ne batuwaayo ku ssente buli lwovaayo okwogera ku kisiyaga kati bano nga balina ba victims ayira babakwata oba babakola ki babawa ssente okubasirisa so kati gundi agaana erinnya ndyerabidde naye yali abeerawo Wambogo era bwe baalinenga ne Kayuwa kati bwagaana nengamba fine kati lumu bamuyita Keita Anguzu ankyaza ku Spirit FM mukono mba ndi okwonjogera ne wavaayo omuvubuka n'akuba essimu ye Ssemakula naŋŋamba nti Chris Mubiru yamuli ebisiyaga nemugamba tusobola okusinkana yes wavira tusobola okusinkana yes bwe twasinkana nanteerako story naŋŋamba alina muganda we
omusumba Kitaka ye yamuli ebisiyaga ne mukwano gwe kati muganda we ye Emma Magala mukwano gwe ye Julius Lukyamuzi nembuuza mbalaba nti asimanyi omuvuko oyo yayagala okuvaayo kati eventually tusinkana bwe tusinkana ewa yankubira essimu naye teyajja kati lumu mukwano gwange Sebalamu Joseph ampite namuŋŋoona bwe mmala okusharinga the Lord is my shepherd nempa testimony yange bye nalimu ewa Kakande kati oyo omuvubuka najja naga nti nayimirira nagamba nange eto testimony sigiwanga wantu wonna naye nebaza Katonda olw'omusumba Male okuvaayo n'ayogera amazima nti nze muganda wange ye baamuli ebisiyaga omusumba Kitaka Grace ate nange muganda wa Kitaka yali andi ebisiyaga kati yalina omusumba we yamugoba mu church kwa yabuuza olw'okuwa testimony nti ayinza atya okwogera nga wendi ate nga ye tamugambanga naga yali ayagala omugamba ninga bajja mugamba tokomanga Katonda gwe yafukako amafuta ekyo ndowooza okimanyi tokwatanga Katonda gwe yafukako amafuta nze mbagamba eyafukibwako amafuta akwatibwako bw'otofera bantu nodira baana balya bisiyaga n'okwata bakazi n'oluza ntojja kukwatibwako Male wiru kwanze amafuta agokwata ku bafukibwako amafuta ngalina ago mafuta gange Okay. Now 26 25 tulaunchinga annual youth conferences zaffe emengo mama abaana bajja nga basharinga rote eri mu masomero eri mu church basumba bafaaza basomesa baana banaabwe bana besomero nengamba nkoze nti angezezaako okutuuka wano okutuuka wali naye ng'ekyamazima kiri nti buli lwogezaako okuba nti owaguza kyasibibwa dde abantu batya abasiyazi bajja kutta abantu abasinga balowooza ebintu byakusaaga byakuliya byakusiikuula fitina kakati 26 mba ndi ku office bampita 26 tulaunchinga campaign against cults n'aba African Evangelistic Enterprise n'abasumba bangi abaalimu ba bishops ne Kazimba Mugalu naye yalimu mu kulaunchinga Zack Niringi ye yali key speaker twagiraunchinga March nga 11 kati nze nga nfuuse omwogezi owa Uganda owa National Committee on Cults and False Teaching nze mwogezi sinze keynote address speaker ate sinze chairman kati banfuula omwogezi kati we twatuula ku n'omugalalo okugiraunchinga Zack Niringi bw'amala okuggulawo Dr. Zack Niringi omumanyi fine kati then Dr. Byarugaba Kanoni Byarugaba ayimirira agamba nti byonna byetwogedde okulaunchinga tulina ba victims ka muganda waffe Male asharinga story ye kati wentandika okusharinga story yange bye nayitamu ne Kakande ne bye nalaba mu other churches mwe bannamawulire ne mugamba nti bali basoma bisome ono alina real life experience era nze gwe mwatandika okukyaza ngenze ku TV olunaku nga nyinza okukola shows eziwera 6 bampita wano kati lumu yali Apple mba ndi ku UBC radio bwe mmala okwogera omusumba Kaloli Kamando ankubira essimu omumanyi musumba Male webale nnyo okuvaayo ku byabasumba n'obufere naye waliwo kyemutannakwatako konze kiki nti ebisiyaga ne mubuuza biri luddawa ti ku kigo wa erubaga ani abikola muzeeyi Robert Kayanja Aishwa ye Pastor Kaloli Komando Charles Kaloli yankubira essimu ye initiating a call panze nali sirina namba ye nze bwe namala okwogera ningabe namba yange nankubira essimu
ne mbuuza tusobola okusinkana nti ye ampe asooka okumpeereza omusumba we ajja. Bwe twayogera naye n'aŋŋamba nti mukama wange ayagala okukulaba akuwe bwino konze kale nga tutegeka nga ŋŋenda ku lw'essalaama baluyita si lw'essalaama olw'e Busaabala. Kati ku lw'Ebusaabala okwo kwe yalina ekkanisa era nagendayo misana natukalesaawo banga zaali banga 6 twayogera paka budde kuziba. Kaloli Kamando yatulika n'akaaba ng'anareetinga to me engeri Kayanja Robert pastor yalyamu abaana ebisiyaga ate nga baalidde bwe bagenda okwogera bakwata. N'aŋŋamba nti abaana bajja ne batuloopera naye nga tetulina kyakkola, ali protected, emundu zimwetoolodde, gw'omuloopawa munne wa president, first lady. Ne mubuuza kati mwakolawo ki nti twalema kwe kusalawo tuveeyo. Fiona Mukasa byagamba nti baavaayo issue eyabajjayo byali bisiyaga so simya change of administration. Ekyo nakijja mu Kaloli Mukasa ne Kaloli Kamando nenkijja mu Mukasa nenkijja mu bamuyita gundi ye nnyonyi ntono, ndoza ye nnyonyi ntono bangi abaaliyo. Ne mubuuza kati tugenda kukola tuti. N'aŋŋamba okakasa kye nkugamba twalina dokita oyo nga omwana bw'aba akakasiddwa nti aliriddwa ebisiyaga tawandiikawo nti aliriddwa bisiyaga, awandiikawo dog bite, awandiikawo musujja, embwa yamulumye akujjanjaba bisiyaga niye awandiika dog bite oba accident oba ekirala kyonna so that one day singa ovaayo n'oloopa nti yakulya ebisiyaga, musumba yakulya ebisiyaga, ne bagamba nti omusawo gundi ye yankebera, bagenda okugenda ku rekodi ye nga kuliko dog bite kuliko bisiyaga, mbwa ye yakuluma. Ne ngamba so we bati bwe falsifying results ekyo nkitegedde. Kakati nabiteekamu engatto nengende wa dokita omugwe yandifaringako enaakulabye Dr. Kalibbala. Dr. Kalibbala yalina clinic enaakulabye, yali ngajjanjabira n'emmengo. Kati bwe ntuukayo namukubira essimu kuba ye yampa essimu ye, Kaloli ye yampa essimu nti yali asabira mu church n'abeera so disappointed and disillusioned ne church n'agiddukamu ya Miracle Center ng'akooye okujjanjaba abaana omusumba baalidde ebisiyaga. Namubuuza Kaloli nti gwe mu estimation yo olowooza yaakali abaana bameka ebisiyaga? N'aŋŋamba muganda wange male baba batono tebakka wansi wa 5. I'm telling you frankly, sisala bigambo, I'm narrating a story as told to me n'engeri gye natandika okuinterfacinga ne ba victims. Omanyi neewuunya ki ekiri emabega waaki? Ki ekiri emabega w'abantu bano abakola ebyo? Ekyo bulaba nze Kayanja n'ebisiyaga bye n'abagamba ekintu eki Museveni bw'alivaako tulibikkula fayiro ze naye ng'akyafuga tolina kyojja mukola. Alina state patronage. Si ye muwawaabirwa, ye yawaaba nti boonoona erinnya lye. Era abaana ne bwe banaawoza batya tosuubira Kayanja kubeera convicted. It is them to be acquitted or convicted. Kayanja is scot free. Bye boogera bye naera kyobulaba abeera mu nkuŋŋaana, abeera mu za president, abeera wa alinnya nnyonyi, bo bali mu kkomera. Beba accused. Baba accusinga okwonoona erinnya lye. Baba accusinga okusaalimbira mu kiferero kye n'ekisiyagiro kye. As I don't mince my words. Hey, that is the truth. Okay. Kakati nfuna omutima oguyamba ba victims. Bwenva ewa Dr. Kalibbala. Bwe nagendayo ne mugamba Dr. Kalibbala nti weebale kujjanjaba baana baliriddwa bisiyaga.
nambuuza ngaani waliwo akaana kasulanga ku poliisi awo ekyemma nga we bakazaala nga kakyusa n'akaloboozi ng'akawala nako kayanja yakali ebisiyaga kagenda bweru kati bwe njogera erinnya lyako daga nanyinya omutwe Kalibbala natulukuka amaziga. Kalibbala nangamba Pastor Male omulimu gwokola ngumanyi ngulaba nye abantu bano batukoze bubi nnyo. I've done my part. Nangamba yakoowa ekitibwa bisiyaga by'abasumba ne mugamba webale nnyo nja kukola arrangement tusisinkane twogera at length kubanga namusanga alina abalwadde olwokuba twali tukoze appointment bwe bamugamba nti nzize layini nagibuuka nagibuuka ne mulaba atandaba ku TV ampulira ku radio agano let me meet him. So nasooka nayimiriza abalwadde andabe bwe namulaba ne ngamba tujja kukola arrangement nze kina ekyantwalayo confirmation nti Kaloli teyanimbye oba yanimbye ne nkonfaminga Kaloli bye yaŋŋamba nintandika okutakula omutwe tukoze tutya mu mwaka gwa 2007 still ogwo 2006 mba nakamala okwogera ne Kaloli nenfuna essimu okuva ku Emma Magala nankubira nangamba pastor na actually nali ndi ku Beat FM nsharinze story yange Emma Magala wankubiriza essimu na pastor wankubiriza nanga pastor nti nze Emma Magala webale kuvaayo singa tovuddeyo nze mbadde nnonya bomu kujesibako ngende mu Liberty Worship Center yetulisize ku Musumba Kitaka kuba yandi ebisiyaga ne mugamba togenda kwetulisizaako bomu we can meet. Mbandi ku office ninze Magala nizireeta Lukyamuzi Julius nangamba nti pastor nti nanneebaza okuvaayo okulwana nangamba naye yali anoonya bomu kujesibako ne mugamba waliwo n'omulala Magala niye yaŋŋamba niye agenda kujja ngamba agenda kujja wano nti twali ku Spana House ne Magala najja ne baggwaŋŋana mu bifuba bombi ne batulika ne bakaaba bombi ba victim ba muntu ogwo Pastor Grace Kitaka naye nga bwe banaratinga stories zaabwe bwe bagendanga okulopa ku poliisi nga bo be bakwata bagenda ne WLC chairman n'abagamba nti muli part of the family ebyomunju tebitottolwa oli yabalabirira kati gwe Kitaka bwe yakwatanga abaana ab'okulya ebisiyaga nga batuuma erinnya lye Julius Lukyamuzi ng'amwongerako Kitaka Emma Magala ng'amwongerako Kitaka kati bwamala obbalya laga nti bafamire batabuse butabusinga famire ebyo bya famire mubizeeka poliisi kyekola bakyala kakati nga abaana tebalina bwebafuna justice. Emma Magala yaŋŋamba bamulongoosa ekyenda ne bakisalako yafuna kyetuyita rectal prolapse naye nga yava ku gundi ku kazimba wano emabega waliwo akazimba emabega bwe bamuli ebisiyaga ne kazimba ne kaziba ekkubo ly'ekyenda kati bwe yafuluma pupu yafulumirako n'ekyenda kuba wali wayita waali wafunda kati bamutwala Namirembe era abamulongoosa Dr. Kalibbala ne Dr. Sebuliba gende Namirembe records gye ziri be balongoosa Emma Magala ne bamulongoosa enjulika ezaali emabega ne bamulongoosa n'akazimba akaleetera ekyenda okufuluma n'afuna rectal prolapse ekyenda ne bakisalako. Emma Magala n'atuuka ku point takyasobola kulya bikaluba alya menvu alya mmere egonda kuba yafuna hemorrhoids ne anophysis ebyo emabega ebyo kati hemorrhoids okuzisalayo kati ate jjukira ekyenda kifulumye rectal prolapse ate kiri strangulated balina kisalako era omwana oyo one day yaŋŋamba naye Pastor Male tie
abantu bano beekobanye ne gavumenti okutulemesa okufuna justice naye one day birivaayo. You've done your part. Ekyamazima tine bwe nandisirise ku bisiyaga naye waliwo ba victims bangi nnyo bensanze behandolinze nga bwensirika their cries disturb my peace. Kyenjagala okubuuzaamu pasita ebweru eno abazungu bano ebisiyaga babitwalanga bya bulijjo era simanyi oba naye eriyo kaabanga okwaffe lwaki eri teri kaaba eriyo kaaba eri gyekuli nako gyekuli naye abasiyazi bameza eddoboozi under the issue of human rights. Ekirala lobby nga boolaba abaisirairi bagambye bye basinga obungi mu nsi naye bye bagicontrolling. Why? Balina amagezi bamanyi where to touch. They lobby. Kati ne bano nabo they lobby. They can intimidate, they can silence you. Gwe genda obuuza abantu bonna baga nti abasiyazi tebakwatikako kubanga era bo bakibala kwana president abeere mukwano gwo olaba anakukwatako. balina sente tebazisinza batali bali babisiyaga naye kye balina ye lobby. N'ekirala okwewanika omuntu awogana ennyolooza alina amaanyi mumala kudda mu field nolaba nga omukubi ekigo noga ndi bulijjo ntyaki. They are nothing. Nze singa ndi mulamu singa wendi tuli mu 26 kati Kwezi Robinson yali ali ku Beat FM omumanyi ankubira essimu Pastor Malo badde oyogera ku bisiyaga olinayo kuba victim konze we bali wano. Actually nze namukubira ne mugamba wange nti nina wano ba victim b'ebisiyaga. Can you run the story? Na coveringa abaana bombi Emma ne Julius ne bawa story ya wamalo kubajukira baali bankyaziza nga mbyogeddeko kati we mmala okuwa story yaabwe ne bampa Beat FM empa program for 3 days kwogera ku bisiyaga ntwala ne Emma Magala asharinga story ye nva ku eyo tugenda ku Mama FM same kati but sharinga abantu banyu batandika okubeera educated. Then mu 207 sinkana Bat Kakoza mbasina sinkana Bat Kakoza twalina conference yaffe annual youth conference e Mengo Senior School era njagala nnyo okwebaza essomero lya Mengo okuba erisaale mu kulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga lyampa platform and with the backing of some clergy in Namirembe ne bishop eyaliwo mu kiseera ekyo Bishop Sekadde Balagadde Sekadde kati nga ntandika kusharinga story manyanga kati mu 207 tuli e Namirembe yali 3rd annual youth conference eya AK kati abaana bamuyita David Mukalazi ajja alina omuwala gwe yaleeta ng'ayagala omuwala oyo muyambe mubuulirire then mu reconciling ne family ye nzikiriza kati bwe tumala okwogera babeera mu conference okuva ku makya we bajjira paka lwaggulu bajja n'omwami omulala bamuyita Namugala abalenzi babiri David Mukalazi ne Namugala n'oyo omuwala bajja nga bombi Mukalazi yali n'emmotoka BMW myufu nga bw'omutunira tomulabako kizibu wabula olaba omuntu ajjudde ssente kati bwe tumala bwe nclosinga days session Mukalazi aŋŋamba ayagala okundaba aŋŋamba Pastor Malentye weebale kuvaayo yali mu the whole day session kati mu session eyo nayigiriza ku bisiyaga n'akabi akabirimu nenjogera ne kuba victims n'engeri ginasinkanamu Pastor Kaloli Kamando ne storage yampa kati bwe tusisinkana bwe mmaliriza njogera nabo mu evening njogera n'omuwala atereera mu reconciling ne family ye bali bamugoba ku ssomero kati David Mukalazi olw'okuba ayagala nnyo ba youth n'amukwatako naganno tumutwale wamale yajja omuyamba ne Namugala kati bwe mmala okwogera naye ateredde
kati lumbaji ankubira David Mukalazi ankubira esimu angamba njaga twagala kujja ku office gyoli konze gyendi kati ajja ku office angamba azize kwebaza bla bla yajja taina kiyampa yangamba azize kwebaza wayamba omwana ono bla 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 mbadde nsaba ompa omukisa nkuzeeyo ewuwo konze kale tuli mu motoka nze David Mukalazi natuula maaso David Mukalazi yavuga omuwala yalimu n'ennamugala tuvuga kati tuba tujja twakasimbula ku Span House nagamba Pastor Male webala omulimu gw'okulwanyisa ebisiyaga omulimu munene olutalo lunene weetaaga support naye challenge tulina nti abantu abasinga batiitiizi ate kizibu okufuna omusumba anaayimirira naawe kuba bangi babimanyi naye batyo okuvaayo okwogera batyo batta batyo basiba batyo baggulako ebisangosango ne bayingira amakomera kuba babiri abanene nambuuza ojjukira omuvubuka David Mukalazi gwe wayogerako mu conference emengo konze mujjukira naŋŋamba kazini wange ne mugamba kazini wo nti omumanyi nti mumanyi nsobola okumulaba nti osobola kati n'atandika okunareetingira engeri omuvubuka oyo yesinkanamu Kayanja ti Kayanja yamuyita mu kyaki ye ti naye lumu aba agenze yagezaako muli ebisiyaga entebe bwa Kaisaali si bwa Kaisaali wa Pastor ani ono so alina envi nyingi entebe Miracle Center entebe omanyi pastor oyo erinnya ndiera era kivula badefendinga Kayanja kuba bakimanyi nti baziyiza abaana bangi nnyo okufuna justice babikkiridde nnyo munnaabwe ng'ali ebisiyaga omusumba oyo ew'entebe Miracle Center ow'envi omumanyi alina ne program erinnya bwe naalijjukira njadde kubuulira ate kati mulimu ebintu ebimu ebyantama I don't want to listen to rubbish kubanga omuntu naavaayo n'agamba obusumba Kayanja musumba bulungi nnyo tulina okuyimirira baba abaana aboogera tebabimanyi tebabitegeera hawo mwewuguusa kati anyumizanga cousin brother woyo nti bwe yagenda entebe Kayanja n'abasuuza ku kitanda kyekimu ye n'asula wakati ayagala okukuba ono ayagala okukuba Mukalazi amukubemu mu kabina kati Mukalazi yagamba nti omuvubuka yali alowooza nti gundi nti anointing kwatamanyi anointing bwejja naye oluvannyuma yamuviira kati oli munne bwe yali ebisiyaga ye bwe yasigalako bugenda okutya nga bamulidde ebisiyaga si basajja bakulu bagambe nti Kayanja akwata kati gwayinza okulya ebisiyaga these are young people teenagers stories zonna z'owulira z'aba youth si basajja bakulu baana bato okiraba so kakati agenda maaso nannyonnyola nga cousin brother we bwe baamulira ebisiyaga entinda first time Kayanja omuli ebisiyaga yabimulira ntinda tibwe yagenda n'alopa mu bakalooli bakamese banyonyi ntono waliwo ono saabeera nnyoko ne Joseph Serwadda tumwine Apostle tumwine bonna bamanyi ebisiyaga bya Kayanja tewaliwo yeewugusa nti tabimanyi buli yeewugusa nti tabimanyi is just covering up Mukasa bawa Fiona Mukasa Kaloli Kamando abo bonna abaana bwe bababuliranga nti bandidde ebisiyaga kabaga tokomanga Katonda gwe yafukako amafuta sirika kati yantu naye kye nanootinga ku Mukalazi nti yasharinga story ye ng'atulika n'akaaba he broke down I think over 5 times nga andeeta wano naye ne mutima wange nga mbuuza gwe bataalya bisiyaga ekimukaabya kiki nejjukira nti omuntu as a counselor sobola kuwaliriza kumbuulira buli kimu kyenkola kwe kuwa encouragement ombuulire more wookoma ngamba ko ke tukomaawo tulitandikiraawo that's a counselor
so kati that first time ambuulira nti kazi niwe baamuli ebisiyaga kati olwokuba twali tutandise cult awareness campaign ne Dr. Zack Niringiye ne Waswa Sembiro Paul Waswa Sembiro wa AEE kati Reverend ngendayo ku AEE African Evangelistic Enterprise nsisinkana Canon mugamba waliwo ngenda ne David Mukalazi ngenda ne n'omukyala bamuyita Kashemeirwe yawanga testimony wa Namutebi nti Namutebi yamuwonya sirimu ninga tamuwonyanga sirimu, it was fake. Ekyo nakyo that will be another story another day. Kashemeirwe bw'avaayo asalewo okwogera amazima alemeseza Namutebi ssente abuulidde omukyala oyo baali bamuyita ojjukira Major eyawandiika akatabo Betrayed by My Leader, family eyo omu ku basisters be yoyo yali mulwadde wa siriimu Namutebi amulimba ajja muwonya. Kasheme asooka amuggyako miliyoni zaali 7 amulimbye kati waddamu musaba endala Kashemeirwe amugamba nti akulimba tojja kuwona. Kati Kashemeirwe gundi Pastor Imelda Namutebi apanga abasajja bakuba muwala we bamukutula okugulu kuvunda. Ojjukira omukyala gwe naleta so namuleetako ne ku UBC eyatambulanga n'eggumba ly'omwana lye baalongoosa mu kugulu. Sister Sanyo w'Ensambya yaturifaringa wane Katalemwa Cheshire Home. Kati Katalemwa ne bamuwa ekitanda then ne bamusindika e Namirembe era gye bamulongooseza eggumba ne balijjamu. I've done a lot. Bwe mulyagala muli nsimba, bwe muli mate mwagala fine, but my conscience is clear. Omufere mufere, omusiyazi omubbi omutemu full stop. Kyokka bonna nga babikola mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Katonda, desecrating God's kingdom. So lwanye n'ebiganyi ate biganyi nina achievements gw'olina kyotuuseeko at least abantu mbagudde amaaso bakyabafera naye si nga luli bikusibiza n'ebisiyaga birwanyisizza wadde siifunye nnyo buwanguzi buli awo but at least bangi bategedde and they know where to run to. Ate naakolaki nze President Museveni alina obusobozi obulagira buli kimu kyonna, nze sibulina. Naye wali onoonyerezaako n'omanya kiki kiviirako abantu bano okukola ebintu ebyo? Sooka oleka okumbuuza ebyo. Lwaki? Ekitabo kino okiraba? Nkiraba. Homosexuality, ebisiyaga, understanding the deceptions, challenges and dangers of indulgence. Akatabo kano nakawandiika sinnakafulumya kwa abantu baganye okunsondera ssente. This was a copy, nkalina mu soft copy. Nkalina kali already copyrighted. Bwe nfuna ssente nsobola okukafulumya. Chapters ezikalimu nzikubuulire. Kanziyitemu oba zisome kuba gwolaba okunsi. Introduction to homosexuality, understanding the homosexuality cult. Homosexuality has a cult. Types of homosexuals. Understanding intersex. Understanding pedophilia. Intersex ye muntu alina obufulumu obubiri, ak'omukazi n'ak'omusajja. Pedophilia mulya buto. Asobola okuba omusiyazi, asobola okuba atasiyaga. Tracing the history of homosexuality. Nkuwa biblical history ne contemporary history. Homosexuality in the world nga bwe biri. History of homosexuality in Uganda. Ebisiyaga ebyafa byali mu Uganda. Then devastative consequences of indulgence. Physical bowel damage. Chapter 10, female reproductive damage and complications in lesbians. Chapter 11, diseases whose incidence is increased by indulgence in homosexuality activity. Chapter 12, loss of sense of gender, sex identity as humans. Chapter 13, drugs and alcohol addictions. Chapter 14, childlessness.
Chapter 15, psychiatric mental health problems. Mental health problems. Chapter 16, shortened lifespan. Chapter 17, crave for vengeance, victimizing others, or suicides. Chapter 18, social impact of homosexuality. Chapter 18, loss of productivity. Chapter 19, why despite the destructiveness many crazily continue indulgence. Now chapter 12, brutalities. Part 3, misconceptions about homosexuality. Then chapter 21, brutalities of parents. Brutalities of parents to children of their opposite sex. Chapter 22, parental marital wars igniting children hatred for heterosexual marital relationships. Chapter 23, disappointment. Summa. Disappointments in heterosexual relationships causing unprepared for broken heartedness. So heterosexual ye musajja okwagala omukazi naye bwe wabaawo obuzibu obukirimu bano abatannabuyingira obufumbo babutya. Then chapter 24, peer pressure. 25, same sex sharing same bedding facilities for long. Hey, chapter 26, heterosexual rape, abuse and defilement. 28, economic 27 pressures. No, that is homosexual rape, abuse and defilement. Heterosexual ye musajja okukabasanya abaana ab'obuwala n'okukwata abakazi. Then homosexual oba omukazi okukwata abaana ab'obulenzi. Then homosexual ye musajja oba omukazi okukabasanya okukwata aba opposite sex oba okubaganza. Then chapter 28, economic pressures and crave for prosperity compelling many to scam. nga bwole bakati bano abawera ennimba ne kayanja bwavu bamugamba bamulya ebisiyaga bamusuubiza okugenda ebweru kati yabalya teyatuukiriza bisuubizo bamulumbye babakutte. Kati 29, to come out. Heterosexual denial when in need. Chapter 30, monogamy as cause for indulgence in homosexuality. Then chapter 21, strictness to preserve vaginal virginity. Wanji? Strictness to preserve vaginal virginity. Nakyo kireeta ebyo. Oli ogamba nti ngenda kukuuma embuzi yange naddala mu Buwarabu era kibaleetedde nnyo obuzibu. Babadde amabega nti katukuume waawo naye emabega yo teri abuuzaayo. Then chapter 32, exposure to pornographic material. Chapter 23, lack of sense of direction and purpose in life. Chapter 24, failure to inculcate moral values. Then part 4, the homosexual gay strategy to promote it. Funding health care and reproductive health. Chapter 36, funding human rights. Chapter 37, funding education. Chapter 38, child fostering and adoptions. Chapter 39, funding media programs. Chapter 40, funding entertainment industry. Chapter 41, infiltrating leadership, funding and control of religious establishments. Chapter 42, injustice and impunity in the sodomy cases. Chapter 48, getting victims back on course. Chapter 43, getting victims back on course. Chapter 44, why rich Western nations superimpose homosexuality on poor African countries. Eno ye preface. Akatabo kano kaliko pages 364. Kitegeeza nti buli kyonna ky'obuuza ku bisiyaga weekiriwa. Neetaaga ssente kafulumye. Gavumenti erwanyisa ebisiyaga tempanga ssente tennoonya nako ekoze gwa kunjigganya nga poliisi yeekulembera. Kaakati nentuukako nanenga nti okay bannayuganda boba mbabuulidde abalala ne balowooza ndi muguwa ddalu ntabuse bwavu bwe buntawaanya. No, ez'okulya nzirina. Bwe tuba tunaakola omulimu guno ne bwe munaakola mutya teri justice system egenda kulwanyisa bisiyaga. Teriyo. So kyekiyetagisa okukola
mugula akatabo kano mukasome tubasomese somesa bantu kano all these pages this is very well researched material eri evidence based so ekisiyago kyewala erimu practice olaba nduza abantu ebizibu abantu byebafuna biraba byonna kwegamba olaba buno obuzibu ebituuka ku bubina ebituuka ku busajja ng'oli ebisiyaga ebituuka ku bukyala nga bakulye ng'oli ebisiyaga bufuna ebizibu toli kitafuna bizibu era yalina obusajja bwalowooza nti yajja kgenda mu maaso ng'alya bafuna ebizibu ebiyitirivu ebirwadde ate kokola ayita omuntu ayingira prostate kubanga empitambi erimu human papilloma virus ereeta ebisiyaga akawuka kaleeta kookolo human papilloma virus okamanyi very good now nga tuwumbawumba ate tusobola kuwumbawumba gamba tunaakomako wano ne tuddamu tunadde omulundi omulala sooka olindeko kaakati mukalazi bwajja mututte mu AEE asharinga story this time teyasharinga nti kazini we Pastor Kayanja yamuli ebisiyaga wabula yagamba ye yennyini ye victim yatulika na breaking down more than 20 times nga kanoni byarugaba alaba ne Paul Wasso Sembiro alaba nalinze kanoni byarugaba Paul Wasso Sembiro waliwo ne Kashemero Grace era bambuuza nti tukoze tutya nembaga mumanyi nti tulina okuincreasinga okuintensifyinga okueducatinga abaana baleme biyingira kati yali yenkana atya David he was a teenager yali I think about 17-18 okay teyali musajja mukulu babimulya dda we yafunira obuzibu kati nga bw'omanyi nti ekintu kino tekyogerekeka tolina bw'ogamba mukyalawo nti bandi ebisiyaga waliwo chairman yafa bamulira ebisiyaga eruzira bwe yadda mu kitundu kye bagambye yayogerayo nti bamulira ebisiyaga tasobola kwogera oyinza okutandika okukyogera ng'ate ogamba nze omusajja omukulu babindya batya kati bakusibye eruzira ovuddeyo ng'akabina bakayuzizza yakyo bula abaana mbagamba mufube nnyo okulaba nti mwewala okuyingira amakomera kuba mwebiri abasumba bwe tuba tubogeddeko nti bali ebisiyaga tetubawaayiriza ate tewali kati nze mpayirize Kayanja nfuneki ntwale mukyala we ntwale ekkanisa ye yabagoberezi bayinza okunzikiririzaamu tekisoboka nze nkola mulimu nga Mukama bwe yakola ki bwe yampita so bwalabika nti tewaliwo kkubo lyakukwata ne tuula ne mukalazi ne tugamba manyi kye tuba tukola nti tukole budget tulabe nga tusobola okunoonya sente yannyumiza abaana abalala baliriddwa ebisiyaga ate engeri gye yali omuyimbi n'abayimbi be balidde nga babasuubiza sente ez'okufulumya alubaamu zaabwe ennyimba zaabwe ne mbuuza tukoze tutya abaana babasumba nange kati kye tuba tukola tusobola okutegekayo meeting abayite kati ne tukola budget ya mitwalo njagala okutegeeza nali kabwera emitwalo 5 gyabula nasobola kufunako 10 kati ate kankubulire bw'oba kumanya nti tolina sente ate teryakuwa era tebampa balowooza bagenda kuzirya kubanga nekyenjogerako tebakitegeera kakati sente zatubula tuba tetunnaba kukiggusa ekisiyaga kya kiweweesi ne kibaluka tuba tetunnakiggusa gundi nampita batikakoza twasinkana ku Namirembe Guest House nanga Pastor Male nina interview gye njagala okukola nakunoonya dda okuexposinga kakande CNN yejagala ne mugamba no problem tukola arrangement ne mugamba naye ate ninawo n'ebisiyaga nambuuza byani konze Pastor Kitaka nangamba tugenda kusooka neeyo for the first time batikakoza nkolako interview abaana bakolako interview ba victims kubanda bamuwa Julius Lukyamuzi ne Emma Magala then afulumya story mu kiseera ekyo waliwo omugenzi WBS TV era kwe yafulumira program bali bagita Focal Point title ya program eyo bali bagita The Great Controversy
Bati Kakoza n'alyoka afulumya ekisiyaga kati wamala okifulumya ba victims boogera ebyabatuukako Julius Magala Julius Lukyamuzi ne Emma Magala kati abasiyazi ne bagamba nabo baagala bafulumye their side of the story bo bagamba nti they consent, they don't rape, they don't defile. Kati ate bano baana ba defilement ey'ebisiyaga. Bati Kakoza n'abagamba mwagala kwogera nti twagala kwogera ko yenja bakavaringa n'abawa space ne boogera kati no mugenzi gu naye waayogerera Bishop Ssennyonjo naye waawera sto naye waayogerera ti abasiyazi gye bali. Waliwo omuvubuka bamuyita Paul Kagaba awa story agamba nze ndi musiyazi simanyi nabiyingira nazaalibwa ndi musiyazi ataddeko ekikofiira yetaddeko makeup ne bamubuuza nti kati oli musajja oli mukazi ko ye nti kyendi nabuuza Victor Mukasa kuba naye yaliko are you a man or a woman ko Victor Mukasa sometimes I feel like a man sometimes I feel like a woman. Awo nembiro zitandika kakati waliwo omulala bamuyita Kasha naye yayogera tiyate oba yagamba ye musajja kati nga baliwo bali confused eyo show baba bagiddukanya ne basasula show ku Beat FM bwe basasula show ku Beat FM omanyi nannyini yo yinga tafaayo yayagala sente kati yali eyabakyaza yankubira essimu ne gundi ono straka mwezi omujjukira naga nedda bana abasiyazi tebajja kubeera ku bokka ne maleka gye bankubira wano kubatya essimu zaali sawando zanga mu Pastor Maloli ludda wakonze ndika twaliwo n'abasiyazi bazze naye jangu bakwatemu bali ludda ku Beat konze kale kanzinga nfuna boda ngenda okutuuka wali program yali akagenda kondeze dakika nga 2 jukira program yabwe tandika saaweji imwe yokumacha ne banneekanga Paul Kagaba yalimu mwalimu Victor Mukasa mwalimu Kasha ne batandika emisokoto gy'enjaga bwe bagifuwa bwe bagikolaki ne mbagamba nti mmwe mwatandika dye bisiyega ntwazalibwa tuli basiyazi konze muli basiru olaba n'embizi astagfirullah bwerya nekojoga tesobola erya nekojoga ate neddamu n'erya byefulumye netesobola enkazi tesobola kwegatta na nkazi n'ensajja tesobola kwegatta na nsajja ate n'ekirala tezirabayo nene bwe baterabayo tesobola kuteeka wafulumira eteeka wali neggwa omuntu ategeera alina obwongo ali above animals nongamba nti ate musajja munogo we bakanaye mukazi munogo we bakanaye bagamba muli basiru you are more stupid than pigs bagamba simanyi bandeese olwo bakubya amasimu bakoze ekisho baagala ogiddukamu babaganya okuddukamu jjukira n'oluggi lusibe kati awo wetuva Paul Kagaba amaze okulabikira ku TV bamuwulidde ku radio famire yaabwe bamuyise nti maama waafudde ate bwe yagendayo baamuta baamukwata nti tozaalibwanga musiyazirika kutuluyimba nakuswaza famire ne batandika omubuulirira n'ateerera ebisiyaga n'akola ki n'abivaamu. Tuli mu 208 tukyanoonya ssente z'okkuba ezo eza meeting ne David Mukalazi omwana gwe bayita David Arinaitwe appearinga ku TV WBS awo wabira Kiweweso muli ebisiyaga Kiweweso bamubuuza wali ebisiyaga ndi not now Pastor Isaac Chobe Kiweweso wakansanga Miracle Center omuvubuka alemerako omuvubuka bw'ava ku TV baamukwata ne bamuggalira ekabalagala Kiweweso amuwaabidde ogw'okubba emmotoka kati awo Semewo Nsubwaga wankubirira nangamba waliwo omuvubuka wano naye agamba baamuli ebisiyaga ate kati bamuguddeko kwa kubba mmotoka otuyambye otya gwe okulembera olutalo konze kanzije Semewo Nsubwaga omumanyi kati yali mu Human Rights Commission owa Kampala Metropolitan kati mu kiseera ekyo baali bagita Kampala Extra kati Kampala Metropolitan angamba gendayo akubayo n'essimu nti malajjaawo
ngenda okutuuka eri njogera nabanga mati ono omwana simusibe ti naye tumuyamba buyambi wano kulaba gundi bwegenda kutambula keesi ye. Ngenda okuvaayo omanye ekyaddirira bamukutte bamukubye ku mmere eruzira. Omwana oyo yasurvivinga obutwa. David alinaitwe. He survived the poison. Kati Kiweweesi mukwerwanako omwana bamukutte bamutadde eruzira mpozi asikudde akalimu obuwuka nange nkutte wansi ne waggulu. Kaakati abaana batandika okuvaayo. Waliwo oyo omuvubuka yajja ku ofiisi nga baamutema ebijambiya n'andagga n'aŋŋamba nti pasita ekinzijeeyo kukwata David kumusiba. Alinaitwe ng'ate Kiweweesi yamuli ebisiyaga. Nange Kiweweesi yandi ebisiyaga. Era olaba zino enkovu bwe nagezaako okwogera nga ndikumerako senta e Rubaga ne bantematema ebijambiya. These are killers. Era ye muvubuka eyansaba mufunire access y'emmundu. Tayagala kufuna mundu agenda buli musiyazi atandikira ku Kiweweesi adde Kayanja adde kwani kuba bonna bamanyi nti basiyaga n'ekitaka. Ne mugamba nti atugende. Nsitula omuvubuka oyo. Omanyi namutwala mu internal affairs. Ani antwalayo? Honorable Muruli Mukasa gwe genda omunoonya. Wayawulira nga ndi ku kisiyaga kya Kiweweesi nkikubye ndajja nambuuza ebintu bituufu konze bituufu nangamba jyamu tugende wami. Honorable Muruli Mukasa nga tebannamuwa bwa minister wa public service. Jukira mwabadde ndoza kati bamuggyako bamuwumuza yantwala ewa Matiya Kasaija. Era mu meeting twalimu nze omuvubuka oyo n'akawala gundi Kiwedde ke yakabasanya ku mudumu gw'emmundu akawala ako kajjukira ke yakabasanya akataddeko emmundu ate eno bwakakwata kana kali 17 kanoonya fees agenda kasabira Kiwedde akakabasanya ku mudumu gw'emmundu. Kati Honorable Matiya Kasaija yali Minister of State for Internal Affairs. Then ne Honorable Muruli Mukasa tutudde omwana annyonnyola ekisiyaga kya Kiweweesi ne Kayanja n'abasumba abalala. Kati Matiya Kasaija offeringa otuyamba okulaba nti investigation zikolebwa. Era yalagira bakwate gundi ono Kiwedde weyakwatibwa n'adduka agenda okudda nga yeefudde Fazalwazi ate nga afuuse simanyani bingi ne police of course yemuta. Kakati in the meantime Kayanja bw'ategeera nti ebintu biyingiddemu atandika agiyita homecoming. Bannange mukomeewo temunvaamu ebisiyaga mubimanyi ne temugeza ne mwogera. Kati kwe kutegeka homecoming bonna ne bagenda bamukasa bakalooli baani naye ng'ekyaji mukozesa afune what to lean on. Banemwe mubimanyi at least mumpolereze. But good enough this time tebamuwolereza. Ate ne Fiona Mukasa yaga bannanga abaana babasasule ye Fiona Mukasa tolaba videos ze kubanga Fiona Mukasa ekisiyaga kya Kayanja akimanyi ne mu 2009 yajja ku office ewange ne recording njirina ngagamba kituufu omusajja alidde abaana naye tukoze tutya. Pastor Lwakadde njagala tuwumbe tujja kudda omulundi omulala tulitandikira awo kubanga ebisiyaga biri real. Nze mbirwanyisiza siwala na Kayanja sirina kye mwetagako. Seetaga mukyala we, seetaga kanisa ye, seetaga kiferero kye, seetaga ki akatono kennina kammala naye havoc abasajja bano gye bakoozinze mu bbode ya Kristo n'eggwanga lyonna okuba nti ate era twali twogera lumu ne Kayiwa naga nti Pastor Malenti ekisiyaga kyandibadde kyangu okulwanyisa singa kyayita through other places and other people. Naye olw'okuba kyayista mu bannaddiini neyo information nayo njina ne recording weeri sogera byanjwanjwa. Tewali musumba wano mukulu amaze emyaka 3 ng'aweereza myaka 2 ng'aweereza atamanyi basumba bali ebisiyaga